Yes, Faadi TV jimbaniriza kadde kano. Balange mwasibye mutya mwenda muli mutya ngena kubasaba mu subscribing ate munyigene kade jimpeleka like. Comment section obaka buntira mu comment section wansa comment section bwiriya video no jimpeleka like. Ato subscribing onyikene kale mwena bali Saudi Arabia batubiddeko. Abasinza mu ggwanga erya Oman mbebaza bagamba nti muli bakabinnyo kubanga mugi followinga. Musajja mukoma yakubiddwa Amasasi omukulu ab'ekika ky'endiga. Munange yattiddwa olunaku olw'okuusa eggulo ekiro olunaku olw'okuusa eggulo yakubwa amasasi musajja ati yakubwa amasasi ekiro agamuttirawo ngadde wakaawe. Ensonga z'okufa kwe byongedde okubanga bitabuka olw'ensonga nti ababbi baakwatibwa era omu yattibwa. Omu akyalimu akasambagala akyali mu ddwaliro naye ng'embeera esi ennungi. Baamukuba bubi abantu babagwako oluvannyuma lw'okubagoba emmundu n'eroba mu pikipiki gye baali bakola ki gye baali baddukirako gye baali bavuga. Emmundu yaleebeeta neyeroba mipiira gya pikipiki akana pikipiki ng'ebakubye. Omukyala w'omugenzi avudde n'akola kinakasa n'agamba nti asaba Katonda ayambe nti no yakubwa amasasi okubanga awona nti era gyamusonyi tamwinaako obuzibu nti tamwinaako obuzibu. Ayana sinasaba Katonda omwami we okumuwa ekiwummulo eky'emirembe. Wabula abasinga tekibasanyusizza. Abasinga ne bagamba omukazi afaaki. Omuntu akuutidde ebbaawo omwagaliza otya ebirungi. Abasinga bakyemusa ne bagamba omuntu akuutidde ebbaawo omwagaliza otya ebirungi. Omwagaliza atya okusuuka obulungi kubanga yabudde nagamba nti asabira oyo eyasigalayo nga mulamu nti awone. Era ne Katonda amusonyiwe era nebbaawe nti Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Kwegamba munnange ebimu kwebitambulatambula akadde kano ku social media naye ng'omusajja baamukuba amasasi omukulu w'ekika ky'endiga. Basajja baamukuba amasasi naye ekyayamba abatuuze baabagoba emisinde ate nga baana bakukyalo nno kubanga bagamba nti omu asika capati awo omusajja mukulu wabadde akola ki wabadde abeera obakozi bamulumbye omuvubuka omu abadde asiikanga capati awo mu kitundu wabadde abeera omusajja ono. Kiraga nti baavaayo kama alina omukolo gwe yaliko baavayo nga bamulondoola mpola mpaka we yatuuka awo waliwo kaaka abangirizi bange nga tewaliwo bantu nga wasirifu nnyo. Ne bakola ki baliko okubanga bakuba amasasi nga bamuva mabega kati bwe yayimirira ne bamudda mu maaso ne bamukuba agamusaanyawo agamuttirawo ddala essaawa eyo agamuttira ddala amasasi bamukubaga mu mutwe. Omusajja tuyakola ki teyaddamu. Kitalo nnyo Amaziiga nabiwobe ku saidizeeyo omukulu w'ekika ky'endiga bw'atyo bwe yattibwa amasasi eyenga. Munange ebitankanibwa bikyali bingi nnyo ebyogerebwa. Mukyala bagala bimuteekamu nti mukyala nziza okuba alina kyamanyi. Gamba bangi boogera bagamba nti mulimu okulwanira ekifo ky'obwakatikkiro nti kubadde bagenda okulonda ku bwakatikkiro. Kwegamba bingi obyogerwa nga omanyi social media nga omanyi ebya social media naye nga omusajja ye bw'atyo bwe yakoze ki bw'atyo bwe yafudde. Nga basinga bagamba nti ebyokuba nti nno basinga bagamba nti yadde agenda kulondebwa ku bwakatikkiro nti si bituufu olw'ensonga nti omutaka tebayinza kumulonda ku bwakatikkiro. Kabaka tasobola kulonda mutaka ku bwakatikkiro tasobola kumulonda. Subscribe ate onyigene kale bagita Faadi TV abali Saudi mbatubiddeko abasinziza mu ggwanga erya Oman mbeebaza era ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga comment section bw'erya obaka buntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. Abali Canada mbatubiddeko Toronto ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga. Gamu ku mawulire aga trending akadde kano. Subscribe ate onyigene kale bagita Faadi TV mbeera bulungi mwera.